wabarakatuh. Osibyo tia Josin's tokubanga owuliriza 107.9 pale FM kwali amuntu wabulijjo. Abafunye ebirunzi ba alweshti wayo bakomire, abafunye okusomozebwa okwenjawulo era gwe mulina okwesigamira kubanga yasobola byonna buli kimu kijjawo olw'ensonga ate buli wakugezesa mmanya akwagala nnyo. Ekirungi ndina omukugu asanga natereza mwena banshamyemuko yanze kyemmanyi nti bw'oba ogezeseddwa aba n'ensonga lwaki akugezesa wabula kyolina okukola naawe kusigala nga omwesigamidde weesige ye yekka kuba yamalawo buli kimu ekiba kizze. Ababadde ku mikolo mukulikeeyo mbagaliza obufumbo obulungi buli mubaraka kasita obeera nga naawe okola kyoteekeddwa okukola ng'omukyala ng'omwami gwe ng'oyinza okuba weekubagiza oli namba 2 kusaba alweshitibwa akusaasire akugumya omutima ebintu ebiba byangu naye kijja kutereera kijja kuggwa tolina kuba na bujja bususse. Abafunye ezzadde tusaba alweshitibwa ababaweemu omukisa abaana bammwe ate abongere kamanya Mumbejja Frida nakayiza mazzi olunaku olwaleero tugenda kutunako mu mbeera oba mu ngeri omwatiikirivu Sheikh nze ngenda mugatakera professor ajja kuŋŋamba nalo lirye dokita nze nja mwetera professor mu Quran mashallah olunaku olwaleero gwenina agenda tubuulira mu program ataakulaba balumalayo nti ataakulaba yakugaya biba biseera omuntu embeera gy'abaddemu okusituuka ku buwanguzi bw'aba abeeramu. Okusoma Qur'ani nakyo kiba kya buwanguzi si buli omuntu kisobola n'akigezaako osanga kimulemerera. Programu eno ebeerawo lwa 6 ssaawa 4 paka ssaawa 5 ez'ekiro. Kale tukwaniriza wuliriza bulungi obeeko nekyoyiga mu programu y'olwaleero. Sheikh nsanyuse okulabako. Alhamdulillah. Nange nsanyuse okubeera nga munkyaliddeko wano ku muzikiti gwaffe muzikiti gwange gwentwala nga imaamu mu masjidi Siddiqi mu Kisenyi mu Kalitunsi mu Kampala. Mashallah. Sheikh nkuwuliddeko bingi osanga ne waliyo naye yali agadde okumanya ebikukwatako. Sheikh gwani Bismillah alhamdulillah wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi mwena bampuliriza ab'ebitiibwa bakadde bange abatusinga emyaka ne betusinga emyaka bato bange mwenna banyinaze mwenna nsanyuse kubeera nga nyumyako nammwe ku mpewo za Paalu FM era nebaza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma nebaza manager Mr. Sozi Haruna fe Mumbejja Farida awamu ne ali mu byuma insha Allah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateremu baraka mu lugendo luno etandiseko olwaleero. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mpangaliza okutuusa essaawa zino alhamdulillah. Kisookera ddala bampita kuba mzee wange wamala okunzaala yantuma amannya Muhammadi Haruna Bukenya. Muhammadi Haruna Bukenya. Muhammadi nga ly'eddiini era nga lye jjajja wange yali ayitibwa Muhammadi. Haruna lya muzeeyi wange Bukenya ly'ekyeka era nga neddirangabi. Muzzukulu wa Nsamba. Alhamdulillah waffe Bugerere Busaana Kayunga district. Oliwe Busaana. Mashallah. Kayunga district genzaalibwa era we waffe. Gemanya genafuna nga nakazaalibwa kati ebisigaddewo bijja luvannyuma oluusi obikolerera bwe bityo mubeera effort gy'oba otaddemu Allah nakubeera nga kusaasidde n'ofuna erinnya eddala ng'oli wanaafuna erinnya lya Haji tazaalibwa nalyo wanaafuna erya Ssaalongo tazaalibwa nalyo wanaafuna nti oba omugagga waffe tazaalibwa nalyo muwalimu waffe tazaalibwa nga muwalimu wabula byozaalibwa nabyo ng'omaze okuzaalibwa ge mannya gano agali plain kati then ebirungo nebijja ng'obikoleredde. Mashallah. Haji ntulawo
Wano ja kunsonyiwanze bonna amanya njagga kuyita. Alhamdulillah nebaza Allah tiwe bahijja za alhamdulillah sizimanyi na muwendo gwe nakakola okuva nayingira Madina okusoma mu mwaka gwa 1995 mpaka kati alhamdulillah mbadde nkola hijja okujjako emyaka gye baatuganako omwaka gw'Ebola n'ogwa covid naye alhamdulillah gyonna nina gisigaddewo mbadde mbeera mu lugendo lwa hijja era nga nina ttiimu gye ntambuliramu eya Makka Madina ndi omu ku bamutooyifu baayo bassekabaya abakulu ate ng'era nekyengera nti bwe mbadde ntuukanga e Makka nze mbadde nkulembera nga emikolo ng'ogitadde wali naye nga nze nsaaza Uganda bonna mina emikolo gya hijja emyaka gyonna alhamdulillah mu bufunze ku sayidi ekya hijja kyoyogeddeko so nakyo alhamdulillah bwe kitabo kiri ntuula wa nze ntuula amaka gange tegali mu kifo kimu nina amaka ga mirundi nga 2 oba 3 kaŋŋambe 3 amaka gasooka kagoma wali taata wa General Parts yanguzaako awo nenzimbawo then ne ajatu wange omukulu awo wabeera nina n'amaka amalala ekawuku nga ebwerenga naye bayitawo bugiri bukasa so ennaku zino wabaddewo obuzibu obuli ku masjidi eri awo omuzungu atugaana okwaziina aliwo awo muzungu yagulawo wowe omuzungu yagula nga bw'onoogula ku kitundu kati naye olw'okuba nti yazimba kalina nayagala ffenna atufuge n'omuzikiti agutwaliremu tayagala kwaziina abaana be tubamalako emirembe era ensonga twagikwatako ne tugitambuza nga bwe kiteekedde okubeera nayo ninayo amaka amalala gali Bombo wali nga ku ssomero lyange enyimbwa opposite n'ekyuma ky'ennyama ku ssomero lyange ery'Ebombo so kati bwentyo bwe ntambulira emirimu gyange omulimu gwenyumiikirizaamu ennyo munene ennyo gwenyinza okugamba nti gwegwo yensibuko y'emirimu gyange gyonna kusomesa Qur'an nga ndi musomesa essomero lye natandikawo ebwebajja nditandikawo 2004 naye nga before that nali mpangisa Makerere Valley nga ku LDC wansi awo kati waliwo Bright oba Junior Wat ni basi beerawo awo obunasobola okupangisa waliwo Sekalutaaya Allah musaasire mpangisawo okumala emyaka 2 2002 ne 2003 bwe namala nenzimba nga hajibye mukama z'okumpa ettaka waggulu awo bwe bajja nenfuna badona mikwano gyange badona z'okuva Saudi Arabia era nabalitako na wano yali akulira Qur'an mu nsi yonna namuleetako ne ku Paul najja n'asomerawo ko n'asomesako twakula omukolo gwali munene 2012 alhamdulillah essomero lyange erisookera ddala lya secondary from senior 1 paka senior 6 nembeera n'essomero eddala lya primary liri Bombo ensonga lwaki nsula kumpi n'amasomero gange nsula eBombo nsobola okukeera mu baana bange ab'essomero ya primary n'enkola supervision bwe nsula sayidi zeene Kawuku nsobola okukeera bwe bajja gy'emirimu gyange emikulu nga gisigaddewo tuziyita nvandiirwa nga for example nga bwe mbagambye ogwa hijja ogwa season nemba imaamu wano ku muzikiti gwa wano nze imaamu omukulu ogwa Siddiiki naye nga egyo siija emirimu egy'amaanyi ennyo oyinza okugamba nti oli wambuuza okola mulimu ki kyensookera ddala nti ndi musomesa wa Qur'ani kozi n'okuyambako ku university eyaffe eya ICUC eya Islamic University College nabo ndi lecturer era kwegamba otambulira mu Qur'an bwentyo bwentambula twaliza awamu kakati okutandika okusomesa Qur'an kitegeeza wasooka gisoma of course kiki ekyakusikiriza okusoma Qur'an mu kusooka saffe awaka muzeeyi wange anzaala bwe bayita Sheikh Haruna ye musajja musomesa Allah akyamutukuumira akyali tusaba Allah
musajja musomesa ate naye yasoma Qur'an ku myaka gyabwe gy'abajulute wano oyita bakabalaza owokulubalaza owokukifugi yasomesebwa ne Sheikh gwe bayita Abdulkadir Kasolo ebunyiri Seeka yafa Seeka yasomera Lukalu emyaka gya 40s awo Lukalu e Butambala ge gamu ku masomero agatandikawo ag'Obusiraamu Abawarabu abaavanga eZanzibar nga basomesaawo era ne mukadde waffe Sheikh Swaibu Semakula okukola essomero Ekatuumu yamala kuva mu Lukalu kati ebiwanvu naye nga nkujjira muzeeyi wange Qur'ani lwaki yajagala nnyo sonyiza oga nti Qur'ani ya musaayi nti ye okubeera nga yasomesebwa ne Sheikh Abdulkadir Kasolo. Sheikh Abdulkadir Kasolo ku myaka gye gye yaliwo yali omu ku baseeka abakulu abaali bategeera Qur'ani ebiseera ebyo abeebuuzibwako mu Qur'ani. Sheikh Abdulkadir kati muzeeyi wange najja kati jjajja n'amugamba gwe bayita Muhammad Bukenya namugamba njagala kutwala osome eddiini kubanga Obusiraamu watandikira ku jjajja wange jjajjaawo ate naye yasiramuka atya yasiramuka nga mwannyina afumbiddwa Omusiraamu kati okubeera nga mukoweeri n'asiramuka ewa mukoddomi we kati n'ayagala eddiini n'azaala alhamdulillah kati abaana be yazaala n'agamba n'okufunamu omwana n'asoma eddiini n'amutwala n'anonya Seeka Abdulkadir Ebunyiri bamulagiriddewo n'amukwasa n'amumuwa byedda tebyaliko gamba nti Bunyiri kiri mu Busoga Bunyiri kiri wano Naggalama wane Naggalama Naggalama awo kati wali wayita Bunyiri oyindirako munda ndowooza mayiro wanga 10 okuva Naggalama awo Walansi kati musajja mukulu yali abeera Sheikh Abdulkadir Kasolo jjajja wange yatwala muzeeyi n'amuteeka eyo asome ne bamuviirako ddala yali musajja mukambwe nnyo baseeka bedda bali bakambwe nnyo ng'ate mukubi nga mukubi nnyo amiggo so ebyamuzeeyi byali biwanvu naye ebibala byavaamu bulungi alhamdulillah n'asoma Qur'an yasoma n'eddiini kati bwamala kugisoma n'afuuka omuwalimu n'atandika okusomesa n'asomesa kati mu kusomesa okwo nga omanyi nti omwana w'omuwalimu oba omwana w'omusomesa abedda baali baagala nnyo omwana amufaanane so singa katifu wano guno omulembe gwaffe olwaleero ojja kusanga omuntu ng'alina kyali amaze obuwangaazi bwe ng'alimu ekyo naye ng'abaana be tayagala babeeremu ekyo nga bannange nze mmanyi gye nayita mukole byammwe kati ng'ate ye ojja kwewuunyanga oluusi ali lake ali proud mu ekyo kye yasomerera naye tayagala abaana bakole ki example gye ngenda okukuwa nti baseeka bangi nnyo kino kirabye mu baseeka bannange tebaagala kusomesa abaana baabwe eddiini era bangi b'omanyiiko bw'oyinza okugamba nti seeka gundi abaana be baliwa okusanga abaana be tebasoma ddiini abaana be yabatwala South Africa yabatwala US yabatwala wa naye ng'eddiini tebalina kye bamanyi sijja kuboogerako kuba abamu bagenzi saba Allah basaasire ate omugenzi tumwogerako birungi ebibino ga Allah musaasire ng'omuntu abamu bakyali balamu era abaana bawulirizaako sitore eno baseeka kye mwasomerera mukyagazisa abaana bammwe kyannaku nnyo n'ozaala abaana 10 kweseeka naye nga tolinaamu agenda kubeera seeka kati leero mbaleese mu library yino wano ejjuddemu ki ejjuddemu bitabo temuli ssente temuli nti oba masa ga bizigo oba butto wabula mujjuddemu ki ebitabo byani agenda okubisoma mubeera nga gwe tusobodde kubeera nga oli seeka oluusi olina ebitabo naye nga toyena bagenda kusoma bitabo ebyo kitegeeza nti abaana bo oba tobaagazisa kintu kimu kati nzirayo emabega olwaleero mu basajja abakulu be tulina abaasomesa abaana baabwe eddiini abeewunyisa
newunya baseeka bano abamu bagenzi abamu balamu. Abagenzi kuliko Sheikh Twayibu Mutyaba. Seeka Twayibu Mutyaba yali seeka mukulu nnyo, yasomesa abaana be eddiini. Era osanga abaana be bonna abasinga obunyirooza 80% nga baseeka. Olwaleero seeka owokubiri mu basajja bakulu abalamu abakyaliwo ye Seeka Mbogo. Seeka Mbogo naye yasomesa abaana b'eddiini, era abamu twasoma nabo e Bugenda, abamu ne basomera ku biraali, naye nga baseeka olipanwani Seeka Mbogo, naye nga seeka muwalimu bakulembeze. So olwaleero ffe twava ku ndowooza eyo ate nga yali nnungi nnyo. Abaana baffe tubateeka mu birala. Twagenda tuyingiramu ekiwuka ekigamba nti nze nkiyita kiwuka na bulwadde, nti twagamba nti twayawula eddiini ku secular. Ebyensi n'eddiini. Tugamba nti omwana bw'asoma eddiini aba ayonoonese, omwana alina kusoma secular. Ate ng'eddiini omwana akulanga omwana osobola okumusomesa n'agatta secular ne theology, n'abeera nga byonna bitambuza. Nga bw'aba tagenze Makerere oba asobola okuyingira IU n'asoma Faizo department oba Sharia oba Islamic studies, oba n'ayingira mu faculty yonna gy'aba ayingidde. Kitegeeza nti asobola okubalansinga. Ekitaali nga wedda kati olwaleero seeka abamu ku baseeka abantu omwana wange tajja kusoma ddiini, nze ddiini sirina kye nagifunamu. Oba ogenda kufa bwavu. Bigambo bikyamu. Teri muntu asoma Kulaani n'ogaa nti agenda kufa bwavu. Tekiriiyo ekyo. Tekiriiyo. Okuggyako mpozi nga ky'osomye tokimanyi nga okakasa nti si kitabo kya Allah. Obugagga bwonna buli mu Qur'an. Nze wabanga oleese omusiraamu sirina buzibu, naye wabeera seeka. Baseeka nedda. Abaseeka tebakola ki? Naye ekyo eyo ndowooza nkyamu. Olwaleero akulira abamu ku bakulira Paalo, kuliko Dr. Swipe. Si seeka mwavu. Kubamu ku basomesa ba Paalo kuliko Imam Kyayune mwavu atambuza boda. Kati nkuwadde ekizabu. Dr. Kalisa, Allah musasi Anas Kalisa yatandikawo Salamu TV, Salamu Charity, kiraba House of Zaka, kiraba naye yafanga mugagga ate nga seeka. So okubeera ng'osomesezza omuntu eddiini kitegeeza nti omutadde mu bwavu. Eyo mentality eba nkyamu nnyo. Si nafu n'okuba nti nafu bweba nafu ebayo ne credit gy'ogiwaayo, kiraba oba mark gy'ogiwaayo nkyali nafu. Naye nga kyekiri nayo omuntu okusoma eddiini aba tasomye kintu, aba tasomye bwavu, wabula aba asomye ekintu ekiyinza okubeera nga kimuwa obulamu bwonna singa aba kitambuliddeko. Ki ekyansikiriza okusoma Qur'an? Nekugamba nti Qur'an eno musaayi nti yali ya musaayi. Nvudde ddala kwani? Nvudde jjajja yali mu biseera by'Abajungute nga bebamu kubakulira Abajungute. Teyali muwalimu ensomero y'Abajungute teyali amaanyi nnyo. Baali bakukifugi ate ekifugi era kijja luvannyuma. Abajungute tebaali bakifugi. Banjawulo. Abajungute bo baaliwo okukwatirira busiraamu bwabwe. Nga bo toyogera ku kya busiraamu era beebo omwali omulangira n'obumbogo wabwe nano baali Bajungute. Y'omu ku Bajungute. Abalangira n'obumbogo n'abalala obaali Bajungute. Naye tebaali bawalimu, tebaali baseeka. Obuwalimu bujja luvannyuma. Bano be baayagala obusiraamu butambule ne babukolerako. Mu mbeera gye baali bamanyi nti bwetyo bwelina okutambula. Yali jjajja. Kati jjajja yali omu ku Bajungute. Alhamdulillah, era nayagala nnyo obusiraamu naye nga teyalina knowledge ku busiraamu. Kati bwazaala abaana n'agamba nti mu baana bagenda kujjamu abaana banaasoma eddiini. Era mu baana abo yajjamu abaana babiri. Yajjamu taata wange Haruna Matovu, n'ajjamu n'omulala taata wange era anko wange omuto wa taata bamuyita Abdul Nuru Bukenya.
Bukenya kati Abdunuru Bukenya mtaata oyo yeti yasobola kubeera nga amalako olw'obukambwe obwali mu baseeka abawalimu abaali akuba baseeka baite bano ebiseera ebyo abawalimu baali bakambwe nnyo era muzeeyi kigambwa nti limu baatuuka n'okumubikako nti omuwalimu yakubye mutabani wo n'amutta naye nga kye baali bategeeza nti muzeeyi bamukuba emiga ekiro kyonna bwe yagiramu bw'ati bamusibiranga kalinga kaduukulu Mungu n'amutaasa bwe yaweta n'adduka tebaddayo mulaba nga kusoma ddiini kwe kukubye emiggo kutyo era yalina n'olubale ku lugalo bamutemako lwa ddiini eddiini kakati entegere yaliwo ekiseera ekyo yali nti omwana mukube ayige eddiini era muzeeyi waffe atunyumiza agamba nti jjajja yagamba omuwalimu Abdulkadiri nti omwana mukuwadde mubiri mukube asome eddiini naye tomuttanga naye mukube nga bw'oyagala naye tokola kakati amawulire ne gazuuka nti Haruna bamusse bamukuba ekiro kyonna kyonna ne bamutta oba seeka yamuziiseewa tekimanyiddwa naye nga bambi yafunamu amaanyi n'adduka mpolampola n'ebiwundu paka lwe yagwewa neiba n'ayita mu bitooke mu biki mu nsiko paka bwe yatuuka wa neiba neyekweka eyo okumala wiiki nnamba nga banoonya kati muzeeyi jjajja kusinzira ku bigambo byogerwa bamutuukako era yavuga akagaali yali muwalimu yennyini yavuga eggaali mpolampola muwalimu yamukuba naga omwana namukuba nga tayagala kusoma biki naye yadduka tyaffe baatugamba nti wamukuba naafa era ffe ne tugamba nti ndowooza afudde lutawo lwa busiraamu era ne tukivaako kati nkulaga abazadde b'ebiseera ebyo si be baakaakati okutegeera nti omwana we bamukubye ne bamugamba nti omwana afudde n'okufa nanga Mungu bw'atyo bwe yamuwandiikira tajja kufiira muki mu lutawo lw'obusiraamu olw'okusoma eddiini nga bo balina kwabya lumbe na kusoma dduwa olwaleero bw'okuwa omwana embooko 5 n'aba ekinuubule kyonna omuzadde kabeere nga alina imaani ki era kutwala ku poliisi kati kompeya ku bazadde abaasooka okwagala obusiraamu bwabwe baali babwagala nnyo nga baga nti omwana wange ne waba bufiiriddemu nga bamukubye emiggo lwa kusoma ddiini sirina gyendaga era nga barespektinga nnyo abawalimu okutuusa omuwalimu nkulaze nti yavuga eggaali n'agenda ewa jjajja amugamba omwana kituufu namukuba naye yadduka kyabangamba wamuziika era ffe nga tuteeka dduwa wano nti wamutta nange namanya ni kati Mungu bw'atyo bwe yamugerera afiiridde mu busiraamu mu ddiini nti yadduka era nzize kulaba oba yatuukako eno nti kati ne bakwatagana ne jjajja okunoonya banoonya omwana eyadduse namala omwezi mulamba nga banoonya paka lwe bamugwako olwo ng'aliwa ng'alina gye yeekweka mu bannayiba ne ku kyalo naye nga nabo bamanyi nti omuwalimu mubi era bw'anaategeera nti ono waali ate era ajja mukuba ati byo byali biwanvu paka lwe bamuwooyawooya muzeeyi naddayo n'asoma tanamaliriza naddayo n'asoma paka lwe yamala level gye yali alina okuggusa n'afuuka ne bamutikkira n'afuuka omuwalimu kati bw'afuuka omuwalimu yoyo muzeeyi wange nze nzaalibwa nga waka waliwo kye bayita halaka saako za Qur'ani ez'okusoma nkula ndi muto naye nga ndi mu basomi waka wo tewaggwangawo bantu basoma Qur'ani ensomo ya Qur'ani ey'edda si eyakakati baali basomanga ya sarna n'okusoma recitation memorization badde etandisemu early 80s awo wetandikira memorization naye wali walingawo recitation how to recite yasarna okusoma otya memorization yeno omuntu n'atula bwatudde nga takutte Qur'ani n'asoma era tujja kutuukayo wanaabeera wakadde memorization yatandika ddi naye awo tuli tukyazimba Qur'ani gyetya Qur'ani nza okubeera nga ngiyingiramu
nisanga bwesanzi nga waka embeera yeeyo environment yeeyo nga bw'onoolaba nti oyinza okukulira mu lujja nga baba politicians naye naakera ku makyanga naye alina kuba politician. Era wagisomera waka oba olina ebitundu ebirala gye wagisomera? Nanja kutuukayo mumbejja. Qur'ani waka muzeeyi engeri gye byasomesa abaana ng'abantu baleeta kuba system yaliwo okuva edda n'edda nti abantu baleetanga abaana baabwe mu maka g'omuwalimu. Babasomesezaawo. Era yenjogera egamba nti kyekifugi. Wava ekifugi. Oku kifugi. Kubanga tewalingawo classes, tewalingawo ntebe. Mpozi kyekyo. Mugende mutuula ku kifugi ne basomesezaawo. Mutuula awo ku lubalaza ku kifugi ne basomerawo ne wali mu kaddiiro. Ne tewalingawo nti waliwo classes ziri awo ziri well arrangement. Ku ssaawa 4 tugenda kusoma bwe tuti. Ku ssaawa 8 nga basula wennyini awo mu maka g'omuwalimu we basomera. Obudde bwe bumala okukya nti katugenda kulima. Ne bagenda mu nnimiro ne balima mpaka ssaawa 7 ne bakomawo ne bafumba emmere ne bagirya ne bagenda emugga ne bakima amazzi. Abayimbulayo obubuzi ne babuleeta. Ate ne baddamu ne basoma. Tebyalingako nti obudde bwe buti ofunye obudde muvudde mu kulima muze okulya emmere kati kusoma. Ne baleeta ebitabo bya Sarna. Ebyo byalingawo ng'omuwalimu alina okuba n'ebitabo ebyo. Basoma era yenjogera egamba nti ekifugi. Kati bigenda bikyukakyuka. Kifugi ne kifuuka mu ki? Kiraasi. Kakati embeera bwe twawangaliramu era nensomera omuzeeyi wange ekitabo ekisookerwako mu kusoma eddiini tebayita ya Sarna ekiyigiriza okugattagatta ennyukuta n'enjatula. Ya Sarna ngisoma nengimalako nenyingira mu Qur'ani recitation. Ensoma ejuzo esooka paka bwe nagimalako ne tugifumba. Era Qur'ani ngifumba mu mwaka 1982. Olwo olinanga emyaka emeka? Awo okyali muto? Nali muto, nali myaka nzanga 6-7 awo. Nenfumba Qur'ani yange esooka. Myaka 6-7. Ngifumba era abajja ku mukolo gwaffe otutikkira nga tufumba Qur'ani. Waliko benzijukira. Waliko Seeka Kinyeenya webugerere. Waliko Seeka Kakande Abdunuru ow'Emataba. Kwaliko baseeka abakulukulu abo nti abajjukira. Benzijukira be bajja okutufumbiza Qur'ani. Bagiyita khatima nti batukhatimisa Qur'ani. Akati mu mwaka wemmala kugifumba nyingira classes esooka kati mu mwaka 85 nemmalako ekibiina eky'omukaaga. 1985. Kibiina eky'omukaaga n'okikuba olukumu mutwe. Ekyomukaaga oba ekyomukaaga mu Qur'ani nga namala ogifumba n'ogisooka ogiteekako kati nenzira mu classes ekyomukaaga mu secular ne muki ne mu theology. Kakati bwe mmalako primary yaffe yali ekoma ku P6 newankubadde ng'oluzungu lwali lwakwetaasa naye nga lwaliwo olusookerwako ng'eddiini ey'amaanyi. Kati awo oludde nga mumazeeko ebibiina kati nga ndi wakabi nga balina kunyongerayo tulina kunoonya ate ebizimbe ebirala ate nabyo mbiyingire nti ate awasingako wano nti Bugembe. Kati muzeeyi natwala Bugembe twali tunanagenda Bugembe n'ogwawo olutalo wa President Museveni 86 lwali jukira lwatandika eno 85 waffe bugerera abalekera baali bangi
nnyo nga amasasi mangi kuwamba kola kibiki kati amusooka ne tubeere ntwekweka mu byalo ateefa mu byalo twali tutya nnyo kati mu 86 awo mu January wewali okuwamba kati mbozotegere nti okulwana kwava eri mu 85 ate nga ebyalo mu byalo wewali ennyo beesi z'abaki babeesinganga nnyo naddala kati ffe waffe bugere waliwo bwe bayita nkwanga bamwamuulirako yabeesinga nnyo mu bugerere nkwanga yali alwana nga Museveni obanga ali obasaidi oba Zeekatongo oba Luweero baali beegabanyambwe batyo twalinga bato naye nga tubiraba ng'abasikale babeerawo nnyo wabalabangako naawe twabalabanga nnyo nga tobuddemu batya era nga batuwa bu biskuiti anti fe abaana abato nga tubajjira ng'ojja n'okwata ku mundu ye newakakati n'akugoba n'akwaka biskuiti balinawo biskuiti bwabwe nga bwamu nnyo naye nga gwe beekengeddemu Allah nga bamuyisa bubi nnyo baleka baali beemanyi kubanga bakwatanga ng'omulaba mulungi banyuma bulungi ogenda okulaba nga batabuka omulundi gumu nga bakuba musasi mu bbanga batta abantu abo nga balina ebeekengeddemu nokulaba nga beetondera abatuuze bannange bali babadde baduuyi naye nga bamaze okubatta kati nga tuli mu mbeera bwetyo dduka tudduka mu nnyumba olugira abanange mukome wano badde baduuyi nga babajjawo nga tuli mu mbeera yakutya paka Allah basaasira tuwulira nti Kampala bitereddemu bawambye bakoze ki olwo nga teno bawamba buwambi ebiterera mweno bibagira kati otuwulira ebintu ebyo nti bawambye bakoze ki 96 mu January kati kasa byatereera muzeeyi n'anteeka mu taxi motoka ezaali zitambula by then zaali 504 zipijoti ezo zipijoti mugaba pijoti dutegeera tulina pijoti yaffe kuva Kayunga paka Jinja tugende Bugembe olutalo lumaze okuggwa pijoti nga tata yagirina ezo zaali nga taxi ezo nga bali bapeeyi nga ze taxi ezikola ebiseera ebyo tugenda paka Bugembe muzeeyi n'ansabira ekifo ne bampa interview awo omukadde waffe Masango yali Sheikh Hafidhu wamala era akyaliwo Bugembe akyaliwo Sheikh Hafidhu wamala yampa interview ey'eddiini kani wabeerawo gwe bayita Master Balere ye nampa interview ya secular nagamba akusitira ku gyavudde mu kyalo P6 agibulamu addemu P5 mbunga ebulamu kuba tuvudde mu byalo ab'ebyalo bo bakwata mpola kati nze tuddemu P5 mu luzungu gundi theology nosigala P6 nali maze P6 nga theology ye baalaba nga terina buzibu ne bateekamu P7 awo nga P7 yakomyewo nga etuuse kati bateekamu P7 theology ate ngeno ndi mu P5 kati nezijja nga ntambula bwentyo mpolampola ngenda mu P6 wano nnyingira senior 1 nnyingira P7 nnyingira senior bwentyo kati Bugembe we natuuka nga nawo Qur'ani nga neweeri alhamdulillah naye nga teyali y'amaanyi nnyo kyewunyisa ate bwe natuuka nembeera kwawo bwe baalaba abavudde e Bugerere batusomeremu Qur'ani kati twalina amasomero ebiseera eyo agaali gavuganya mu Qur'ani mu Bugerere gaali amasomero abiri essomero erisooka lyali essomero lyaffe ery'e Bukamba muzeeyi yali atwala essomero eryokubiri baali baliyita essomero lya Sheikh Amiri Bule Nateta yali mwalimu ba Sheikh Kasim Kiyingi oba mumanyi Sheikh Kasim Kiyingi y'omu ku baseeka abakulu bandi Sheikh Abdallah Serujja ne Salimu Bosa bonna basomera mu ssomero eryo n'abalala kati nkubiddeko baseeka b'omanyi Seeka Isihaka Mayanja oyinza okuba Bonagiba nga naye mumanyi bonna basomera mu ssomero eryo essomero lya Sheikh Amiri
ate essomero eryo Sekamiri mu ntandikwa yaalyo ku bayizi be kuliko mufti Shaban Ramadhan Mubajje yava mu masomero ag'Ebugerere gye yasomera era bapayoniya eb'essomero eryo kati awo njagadde kusikira kifaananyi kati ge masomero agali gavuganya mu Bugerere era bwe tutuuka e Busoga Ejjinja amasomero gaffe gaali gakwata ekifo ekisooka mu kusoma Kulaani Bugerere Bugerere byemusomera mu Kulaani ate awo nkulaba Sheikh ng'oyingirawo era awo nayingira ku line up nembeerako yasomera Kulaani Bugembe naye nga tukyali mu mbeera ya recitation okwata Qur'ani just to recite nga awo nga sinayingira mu byakukwata bakusoma nga osobola okubikolako tunolabako nosoma akati naye nga nawo nga abantu era nga ebatawanya Qur'ani alhamdulillah abwekyo entandika olugendo lw'okusoma Qur'ani okuviira ddala awaka nyingidde Obugembe kirowoozo nkifuna nti ekyokukwata Qur'ani nga mumaze okulaba Bugembe batutadde ku bantu abali ku top abakulemberamu bannaabwe mu kusoma Qur'ani abagenyi bwe bajja Bukenya jangu otugulirawo biki naye nga ntera okuwuliriza ku leediyo ye Makka bagiyita idaatul Qur'an leediyo ya Qur'ani ye Makka ebiseera ebyo yali etuukira ddala eno ng'ogiteeka ku leediyo ya wano station za wano mwali mukikola muki ebiseera ebyo FM yali teriyo waliwo zino gundi ddala EV what is wisdom ezo nga zisika ate nga muzeeyi wange yali agiwuliriza nnyo waka era up to now muzeeyi akyawuliriza leediyo eyo era ayagala nnyo leediyo zino ezisika ez'amaanyi esika eri leediyo eri eyemakka kaakati alhamdulillah kati nga kuliko basika basoma Qur'ani obulungi nga basaaza bakola ki paka binagamba Qur'ani eno bano basoma batya akati awo nafunirako ne ku buteepu kale bukaseti obwedda walinga bukaseti wasookawo gana amayinja then bukaseti ne buddawo kati bino mulina bino simanyi MP3 simanyi CD bino byakakati naye ebyedda Allah kekaliko wakyusanga ne saidi obaata akukalala ako nawo kajjamu oluvannyuma nga bamaze okamugifayinga naye kati eri obwasooka obwamenye nga batuuzaako ejjinja awo nekikakola ki nekwogera nekigunda kati alhamdulillah eyo byonna twayitayo kati ekirowoozo kyokukwata Qur'ani kifuna ddi ndi mu senior 1 kati mpulira ebintu bigenda kubeera nga binsukkako n'okusoma eno Oluzungu naye batukuba emiga egy'Oluzungu batukubanga okugudde English spelling kiraba am going notekayo after gi notekayo ai nabakuba emigo nga bwokiwulidde nakati awo nga eno balina okukuba emiga egy'Oluzungu balina okukuba emiga egy'eddiini ate nawo Qur'ani ogyetaaga kati netubeera entambula mu mbeera eyo ngeza okulaba nga ebiseera byange eby'eddembe nze saalinako biseera byagamba nti olina ebyokuwummula tebyaliwo kubanga one nze nali nsoma nga nviiradde nali nviira mu bakyotala Ejjinja nga ntambuza ebigere n'engenda e Bugembe nali nviira ku Clive Road naye nga buli nnaku nina okwemika ssaawa nga 10 ez'ekiro nenkola emirimu egy'awaka kuba kati woba oviira nga si wammwe wali oli mu bantu nga si waka nga muzeeyi yantwalawo nti ono kaaviireko wano kuba abantu bawe yali abasomesaako yali abasomesaako nabagamba mutabani wange njagala aviire wano ng'akusomera Bugendo tebyabwereere kati nga nawe kyolina okukola emirimu egy'awaka ng'omuntu wawaka kati nakolera ku makya ssaawa 10
nenteekateeka nenjuza ekinabiro nenjuza ekisaakaati ekikomere ebweirwawo nawona nobrushingawo bulungi biki ebyo nabyonna nosimula enyumba yonna akati lugenda okukera ku majja noyimuka nosala subuhi ngomaze obyukola byonna nosala subuhi notuka ku masiri nosala nofumbawo kacyayi ate n'oluusi obuzibeera bye twafunanga oyinza okukera ku majja nga tewali sukaali sukaali taliiwo ate nga kisubi kigenda kuvaawo ng'ofumba amazzi negeesera n'okwata ejjiiko n'ogiteeka mu muliro nemala okusiriira ate n'okikuba mu mazzi agakola ki ngekyo kiki ekyo kyoba okola oteekamu sukaali majaani kubuzaabuza majaani kale ekyukeko kukyalo kale ekyuke ejjiiko giteeka mu muliro bwoti nemala okwokya kati n'ogiteeka wa mu mazzi agookya kala n'ekyuka n'onywa amazzi go ate n'okola ki n'okwata olugendo nali nvuga ggaali nasooka kutambuza nabigere okumala emyaka 2 nga mayiro mmeka kilomita ziri mayiro zebayita mayiro nga ziri mayiro 4 tuka ebugembe ze kilomitas nga 6 naye nga buli lunaku olina okutambula okumala emyaka 2 ate nga ssaawa emu kitundu olina okukusanga ng'otuuse kati kitegeeza n'okudduka emisinde wali olina byonna byalingamu kati aba bansaasira naye ntaliko okusomesa mu mayumba gabakyotala somaali naye nga ofunayo akasente nawaawo nga nsonda ggaali mungu nansaasira nensondera eggaali okumala omwaka mulamba akasente kenfuna kentwala ku dduuka nokabateresa kati nesooka nenkutula gye bayita fulemu olulimi lw'eggaali fulemu mugimanyi yinza okwata mugimanyi nti fulemu ewedde nti yaweddeyo wange kati nga bagikuwa nga ogiteeka ng'ate oteekayo ssente nti awo olupanka ndufunye nga oluteekayo n'olupanka olwokubiri nalwo ndufunye ebiwaawo mbifunye nfunye safuta nemala okufuna byonna kati bwenaba after eya nitwala spare parts wange nebagatta eggaali yali eggaali yange yasookera ddala mu bulamu bwange era nalaba nga ndi mugagga nnyo mubutuufu kubanga ngenda kwevuga ngenda ku sukulu nga weevuga era kyenakola ekyobuzira nenga sigenda kuweeka muntu eggaali nemmenye nnyo wabwe saako kaliya oba ofuna ebizibu ntwalaako ensooka nenga n'okusaako kaliya nenjikola nga gaali ng'eriko akatebe kange nze ngaavuga neera bakunyigirizanga n'omusa mu maaso ku muti okitege tulimulafu olutege eggaali nteekakawo ku muti awo era ng'omuteekawo ku muti oluusi ngaakuvuga oba oluusi nga kuvuga ntuka kaserengeto alhamdulillah awo nga biba byangu kaserengeto nga mwawo ote bwe twali netubanga tutambula alhamdulillah nembeera nga nasomera ebugembe mu mbeera eyadde mala emyaka gye namalayo naye ng'okompitinga n'abaana ab'ekisulo era nga Allah akusaasira nga mu basatu abasooka tobulamu naye nga bakwewuunya mu basatu abasooka either olina okubeera number 1 oba 2 oba 3 nga bifo byetukoleera byokka kati nga tetulina budde kuzannya ate nga tetulina atukubiriza ate nga n'akasente kali katandisa okujja kuba bw'osomesa bakuwaayo ebibiri ewiiki ebibeera wano naye nga bibiri ebyo kuyamba okulya akatogo ku ssomero tebyalinga bwebyo olina okubaamu n'ataano go oguleyo amazzi galinga mu kaveera kati amazzi ago gaba galingangameka naye nga olina okubamu n'ekikumi kale 10 nguleko amazzi ne muwogo akatogo ate kaali kabagagga walingawo muwogo omwokye gwe bayiwamu omunnyu nga wookya muwogo awo bayiwamu omunnyu n'amazzi n'obikuba ali n'obeera mu kiraasi ali n'osumagira mu kibiina kubanga sitaati oba walidde mungi ali n'ofuna obuzi kati nga lwofunyeyo ssente ezisukka ku za muwogo olyamu akatogo naye nga ekyo oyinza okukikola omulundi gumu mu mwezi olya katogo kubanga kuba kaali kapeeyimu kati nga olina okuba nga osavaivinga ate olina okusoma
olyokuwaayo obudde bwo kati nga bwenkoma waawaka kusanga 11 nsanga emirimu nga ebintu byebayiddeko okuva ku makya biri awo ntuumu n'obyoza byonna olw'okubyoza osiimuuleyo ennyumba kuba ogisimula ku makya n'olweggulo olw'ogisiimuula ng'ate okwata akagaaliko ng'ogenda gy'osomesa mu mayumba ng'ovaayo ssaawa 3 za kiro ate nga n'awaka waliwo amateeka nti bw'osanga nga tuggaddewo tokonkona era bw'osanga tumaze okulya emmere tobuuza nti eyange eriwo era kati ng'olina kubeera mu mbeera eyo olina okuba nga osomesa oyangweko kubanga waka baggalangawo ssaawa 2:30 okuggalawo geeti kati nga bwe zisukkamu ziweze 245 mutega nti basibyewo era bw'otuuka buli nga basibyewo totawaana ng'ogenda ku masjidi onoonya masjidi eryawo osula mu masjidi tebakubuuza wasuzeewo tebakubuuzanga kati kumakya n'olufala subi ng'okomawo emirimu gy'okumakya era tebakubuuza nti wasuzeewa baba bakimanyi kati olina okujja ku makya ate okola emirimu oyo ogimale ate ogende kati nga ku lw'omukaga bwe twatuuka nga wiikendi ng'ate olwo luba lusinga lwakooza ngoyi gwowereza zonna zikuŋŋaanyizibwa n'ez'abakulu zonna kati ng'olina okuzoosa ku Saturday ne Sunday kati ng'obeera mu mbeera bwetyo ate ng'olina okusoma so obulamu bwaffe bwe twayitangamu wali musajja mugumiikiriza nnyo wali buzibu nnyo obulamu bwaffe naye twebaza Allah olwayo bwe tubeera nga Allah atuwadde ku bibala ng'osobola okubeera nga oli mu mbeera gy'olimu oli tagamba nti abo baleka oba yabba omuwala oba yakola ki wabula Allah aba ayina engeri gyakola ki gyakusasulamu kubanga buli ogumiikiriza Allah akusasulamu bonna baseega balaba bali obulungi kati obanga wabanoonyezaako mu puroguramu gy'oliko ojja kuwulira gye basiwa saayagadde kubeera nga nkubuulira nti twasoma primary naye tetwalina classes twalinanga miti nga P5 basomera muti gwa ffene P4 ne basomera muti gwa vakedo enkuba bw'eba etonnye nga polo temujja kusoma kati ne mbeera mu mbeera bwetyo nga classes zetwalinawo zaali 2 eya P7 ng'ate kira emu bagifuulanga office kati nga waliwo kirasi emu babayitanga babingwa abamalako abali ku final abalinga mu P6 be basomeranga mu kibiina ekibiina ekyo ate nga n'entebe zaamu egino emiti gye basimbiranga ddala omwo ng'ate kirasi ya ttaka kati bwe ziba nvunza oba toziwona n'ebirala bingi nnyo ebyo byonna twabiyitamu kubanga jjukira nti omuntu w'omukyalo obukyafu obwa bungi okunaaba kuba kwa lutalo kuba kuzibu nnyo so embeera eyo saagadde giyitamu nnyo naye nga nayo ndikonyeeko oli aleme kulowooza nti oyalebeka nti yalumwa ku nvunza nvunza abantu zaabayitamu abaayita mu byalo eyo abasobola okumiikiriza basobola okubeera nga batuuka bamalako abataagumiikiriza bangi obatandika nabo tebamalako bangi baalimirerwa abamu migo gyabajjamu abamu environment eri mungi yabajjamu omusomero gaffe gwe obuvumu n'ogamba nti kanze kankinywerereko kino kyendiko kuba bamwogambye baavaako obuvumu obujjawo obugumira obuvumu mbujjawa omuzayi wange yali mukambwe nnyo nga tosobola nakufunamu kirowoozo yadde akatinye nnyo nti biveeko kuba nzijukira waliwo nali nkyasoma ya Sarana agenda okumbuuza nga nsikatidde okumala wiiki 2 nga siva mu kifo ye ekkooti ye yali ennyango ennyo ng'atumye akaganda k'emiggo akaganda kabeeramu embooko ezisukka mu 10 so si nti mumpe embooko yange obula akaganda embooko ezisukka mu 10 nga bazisibye wamu nga oli wanaasiba ekinywa ekyenko ate nga waliwo embooko ze baali bakozesa ez'amabanda abandi bamugamanyi bambu ebbanga eyo terikutuka ate obwo embooko yaako eba eruma nnyo kati olina okubeera nga asibye akaganda k'embooko ezo
kwolwo nafuna embooko mama bange baba embooko ezisukka 50 bazivaako tobazirika kyali kizibu nnyo abaana ne bagezaako ne bigaana nze nasigala agenda okuwulira omuntu takyayogera paka naye bwe yakoowa kamunyuke nga naye akooye kati embeera eyo twagiyitangamu yadde yakuwaliriza okusoma kati nga tosobola kufunamu yadde ekirowoozo kya sitaani ekigamba nti ebyokusoma biveeko ng'embooko ziba nnyingi nnyo nga bwe mugenda ku luzzi baba balira ddakiika mugenze kuwa ku luzzi kukima mazzi tebawandanga ku ttaka ate nga waalinga ebyona byalingayo ate nga olugendo luwanvu mayiro nga 2 gye mukima amazzi naye nga babateezewa mwalinga bamaje exactly ndowooza bwe tuyinza okugamba kati fe ensoma yaffe yali bwetyo kati tugenda okutuuka ebugeni nga n'embooko twazimanyira ddala nga bagagalamira nga kuba embooko 10 nga tokutteeyo nga wakuba noonakubye n'ennaku nemukwata n'obusungu lwaki kubanja nga tokwatayo nga kuba kati ebyo twabiyitangamu kubeera nga tetwasobola kufuna kalowoozo kagamba nti tubiveemu nga tumanyi nti thats the life omuntu watu wateekeddwa okuwangaala ateekeddwa okuba nga akubwa ateekeddwa okuba nga abonaabona ateekeddwa okubeera nga akola ki nga tumanyi nga kyekituli mu bwongo bwaffe obulamu batuufu wabali bakyala ku mbeera eyaliwo baali batuufu ku mbeera eyaliwo baali batuufu ekyokubiri obulamu obw'ekiseera ekyo bwali bwawukana ku bulamu obw'ennaku zino olwaliro bw'okuba omwana mu mbeera ey'edda omuttirawo naye embeera eyadda teyafa yafunanga binuubule nakola ki nebamunyiganyigaawo n'omunnyo n'omunyale omunyale ogumanyi okuteeka omunyale mu bbwa oyinza okukuba enduulu kuba gusinga ne kamulali okuluma naye ng'ate eddagala oleme kutana naku 2 nga wawonye dda kati awo embeera yalingawo ekyokubiri abazadde baffe ab'edda baali barespektinga nnyo eddiini nga tebaagala mwana kubeera nga tasomye eddiini ng'ate embeera yaliwo n'okubeera nga bategira obusiraamu omusiraamu alina kubeera musiraamu kuba kati bw'osoma ebyafaayo ebyabakadde baffe n'obumbogo n'abalala ng'abasaasi bo atali musiraamu tebamukwatanga na mugundi tebamusheka mu ngalo nga mukwasamu mu ngalo ebyalingawo okutegeera ddiini yaabwe so ekiso gye njagala lwaki ffe twanywerera mu mbeera eyo eyali ey'obuvubi netubeera nti tetwagiddukamu era y'ensonga lwaki bwe natuuka ejjinja ndi mu mbeera gy'oyinza okulaba nti yabonaabona naye nga nze ndaba olaba yadda eri usual bansibiddeyo nze nga ngenda muzikiti nga neebaka tetwalinanga katimba kansiri tewalinanga ssuuka ng'ogwa muliro nga muwali mujagala kusuulako wano kiki waka bansibiddeyo ng'ogwa tyona omwana w'obugembe kale mumuleke yeebake ng'ogwawo bwezituuka esaawa n'ogw'ekiro ng'ofuna wuzu ng'osanga oluusi nga gweyazimu okwazirina kuba mukomesi tebaali batumanyi naye okukola ku wakolanga nnyo emisana essaawa 8 wasobolanga okuzuukuka okusala nga tukooye Allah subhanahu wa ta'ala alina engeri gy'awaamu omuntu amaanyi omumalirivu bw'aba ataddemu kubanga nze sijjukira nti oba ne bakako essaawa ezisukka 4 ziba nnyingi nnyo ng'olwako just 3 hours ng'olwomaze ate nga teri byakwebaka misana teri byakukola kyokujjako ng'olidde muwogo n'osumagira mu kiraasi ate nga naawe kuba kusinze kubanga olidde sitaaki osumagira nga omusomesa asomesa geography nga tobiwulira naye nga okuba ebisiiki najja nakibo akukuba oluyi n'ogweru n'oyimuka naga genda olabe mu maaso naye nga oluyi lukusuddewa n'oyimuka n'olaba mu maaso n'okoma mu kiraasi ng'olisha wafunye dda oluyi ate otofunye ku mazzi nga bikomaawo kati notambulira mu mbeera eyo n'omalako omwaka so
twagona okufuna byetufuna byonna nga si bipya kusaidia ffe nga bikadde mubimanyidde tubimanyidde nga tumanyi nti ate n'obulamu obutono okubeera ate nga tulaba nga ate biri ebi twasookera mu byali bigambo okusinga na bino bayinzawe kati bamusomera mu kilaasi ndi bugembe nze ani asomera mu kilaasi sigirabanga nako nalinga mu kilaasi zange ez'emiti ovudde mu mutu gwaffe n'ogenze mu ovakkedo oyise promoted to P4 olwo n'ogenze mu gwa muyembe bwotyo kati nga yembeera gye mutambulira mukuba bwetonnya teri kusoma nemutubeera mu mbeera eyo ntuuka ebugembe ntandika okubeera nga Kulaani kiteekamu amaanyi obudde bwange bwenyinza okuyita obweddembe bwe budde kati nga ku wiikendi bwe namalanga okwoza engoye ez'abakama bange bwe nali mpangaalira ejjinja bakyali balamu era mbaagala nnyo olwekyo oyinza okugamba nti baafubonyabonya kiba kifu nnyo wabula bantendeka obulamu bw'ensi kuba sirina kizibu kyensanga era nze abaana bange tebalina kyebandoopera mugala temuli ne bakyala bange era bamanyi nze ebyange as usual ekyo temuli agambye ki nga okusinziira ku bye nayitamu kati bakama bange abo lwaki mbawanyo respect olenza okulaba nti bambonyaabonya nnyo naye banjigiriza obulamu olwaleero nze sobola okufumba emmere kuba ne maama wange yanjigiriza fe maama waffe okuzaala nze omwana omukulu nze mulenzi addako mulenzi omuwala yamufuna eno ku wa 8 oba wa 7 kati nga ffe otufumba ne maama Muhammad kuba enku n'oleeta enku n'obeera nga okuma omuliro n'okola kisaako sefuliya byonna byonna mbimanyi n'akuyigiriza okuweya akawunga sobola okuweya akawunga kilo 2 ogwo omukiire gwo sigulina buzibu ettooke nsobola okuliwaata nsobola okulisaanika byonna twabiyiga naye nga maama agamba kati nzadde balenzi ani ananyambako naye kyatuyamba tubeera nga awaka tewalingawo bintu byagamba nti ono mwana wange nga tebiriiwo ekyokubiri fe awaka twakula mu maka nga tuli bamama babiri naye ng'abaana be bamu kizibu okumanya nti ono yazaalako era ffe ekyewuunyisa nze nayonkako ku step 1 namuyonkako ngaonoga nti omwana wuyo akaaba muwe ku bbeere ne bato bange bonna bayonka ku step nabana abano bayonka ku maama wange kati ffenna twakola ki mwakulira wamu kati biri byogamba nti ate ono omwana simanyi mwana wa mama gundi tetubirina ffe waffe tetubirina era tebisoboka kubanga newange walibadde webuuza lwaki nina amakeeri balibadde babeera wamu naye abaana b'ennaku zino bazibu 1 tebagala kubazzaako 2 tebagala kubeera ku luguudo lwe lumu oli amuyita sitaani amuyita mulabe we amuyita ki naye nga tetwakula bamama baffe nga beyita ba Luganda ono muganda baba kati enkoleyo ffe tugenza okujja ate tuli mu nkola ate endala enagambye nti ffe twasoma twayita mu bizibu bingi naye abaana baffe twagadde nnyo okuba obulamu obuli soft naye kinaava mu bulamu obuli soft etujja kubanga twejjusa kati omwana we lutamuteekamuuko guyite mukono gw'ekyuma nga buli kimu yonana soft ate kusomera bamukubye ate ozza oyombye oyombeseza omusomesa bakadde baffe kye bataalinanga nga tasobola kujja kuyombesa musomesa nti akubye omwana wabula kyeyakolanga bakubye nga naye amugalamiza nga naye amwongeramu oba mukubiridde alina okuba nga zizza omusango kati oli omusomesa yamaze ebibye kati nze nzirako kati ng'ofuna ebibonezo bya mirundi eki era omwana bwe yategeranga ekyo nga tayogera nti bankubye emboko nga ziri zitya nga wanaayogerawo kanti bankubye bamuddamu respect yaliwo bweoba owulira nga abaana ab'edda abayitanga bakulu baabwe nti baaba ekitaliwo kati alusanga gwe Muhammad ogamba ki naye nga ye mukulu we naye ab'edda beyitanga batya baaba lwaki baali batendeke ekitaliwo kati so tubeera nga twakula mu mbeera eyo negye twagenda etwanumya obuwudamu ejjinja nayo era nga nayo yakanyigo naye nga alhamdulillah
agiraba nga nzibu oluusi ng'ojja emmere teriiwo ate ng'olina okukola emirimu ku lw'omukaaga ne ku Sande nga engoye entuumu ebeeraawo bwetyo nga gwe olina okubeera nga olongoosa abaana Muhammadi genda otawaaza ono ekyo kitegeera kye otawaaza omwana kyo tewalingawo pampa n'omusiba nappi kiraba ebwe byalingawo ebyo naye nga twabimanyire so obulamu bwetwakuliramu alhamdulillah olwaleero kubeera nga tujja kutuuka ku stage egamba nti tutandika ddi okubeera nga kwatakulo awo wona badde nkyali engeri gina gyetwayitamu mu kusoma Qur'ani yaffe ekitiibwa tugisomye kati ku lw'omukaaga ne ku Sande akadde ke nafunangawo okwo nga mmaze okukola emirimu gy'abakama bange nga nina okurizaavingawo hours nga 2-3 nga kakusoma mu Qur'ani ate nga nina okukola emirimu nange ginampa akasente ke naagulamu akatogo ku ssomero bali be wasomesanga be nasomesanga Abasomaali n'Abakyotala Basomaali baavaddanga we bali jeni data yidda we bali kuvaddanga we bali kakati eno gamu ogiraba ezo twazimanyira kuva dda ate ziri zaalingana nnene tetuzirina muzibu bwetuziraba omulembe guno ziba zikomyewo tuba tusanyuka busanyusi kakati nga ofunayo akadde hours nga 2-3 nosoma Qur'ani n'owuliriza ku kaseti zaffe ziri enkadde nafuna obuzibu mu kwata Qur'ani sirina musomesa yankwasa Qur'ani wagiyiga weka tolina kugamba nti era abayizi bange ndiro kibagambye bakiyoba bwe nandigambye nandibadde gifaalingako ng'omusomesa wange yasookera ddala yabinzeeyiwa yanjiririza ngentemisoma naye bwe ŋŋamba okulifaalinga ku eyankwasa how to memorize the Quran ways eyampa amakubo ne methods sijja kugamba nti musomesa gundi wabula omusomesa gwenyinza okugamba gwenyinza okulifaalingako omusomesa wange asookera ddala ku side eyo zaali tapes ezo tapes ezo ezaalingawo oba kaseti mukubanga nali nsomesa mu mayumba g'abantu mu busente bwe nafuna nasobola okugulamu akagaali nembeera nga neevuga nempona ettalo anti ettalo olimanyi obuuka libuuke naye kati oba weevuga n'eggaali obeera mugagga oliyitako obuyisi terikwata byalinga yedda kubuuka bwoti n'obuuka ettalo libaddogo n'obuuka ettalo ne bikukwata naye kati bw'oliyisaako n'omupiira gw'eggaali ate tekusangawo kale nembeera nga mu biseera alhamdulillah nafuna akagaali ekira kye nafuna nengula karediyo ne bukaseti obwo nga mbugula nnyo bulediyo bwalimu nengula karediyo kange nebukaseti bwaliza nnyo baseeka abo olwani abo baleeteramu mu Uganda bwalingamu bukaseti waliwo baseeka abaasomeranga e Saudi nga babuleeta nga bajja ne babuleeta era owabuleeta nga abantu babutunda ku mizigiti mwabusanga ku mizigiti gye mwabugulanga ogendayo muteekayo ssente nebakukoleramu bukopi bwoyagala kati mba ne bulungi bwange obwo wampuliriza nsooka nempuliriza nti kati njagala kukwata suratu Al-Fatiha for example nsooka neteekamu akaseti nkasoma alhamdu nenkazaayo revansi ekwalingako revansi ekolako nokutwala ne forward ne likodi kati nga ngulayo kaseti zange eziri empty ezaliko kintu kyonna orecording kati nga nsooka nempuliriza eno eya Sheikh gwe njagala okuwulira nga bwasoma nga wagisoma nenzirayo revansi nempuliriza nizo kikola emirundi nga 15 kwabiri bwemala nga nenga pulaani yange ndi wano kati nkuwa method genakozesa mu kukwata Qur'an kuba sayina Sheikh
nga bwasoma bwentunula wano kubajjukira nali kafulu mu recitation asoma bwentunula wano kati njagala tandika kukwata kati nga neewa kitundu kati ngenda kukwata part for example ngenda kukwata lines nga 4 nga nziwuliriza bwenza advance nenziwuliza advance nga naye nga nkola ki bwenamala kati nga naye nga nsoma nga bwabadde asoma bwe mmala okuba nga nsoma nga bwabadde asoma nga nkola ki nga neewulirizaamu nti kati mbitegedde nti ye nateekamu kaseti yange empty nga nyiga batoni ya rikoodi nga nsoma nga sirabako nga nsoma layini zange ezo nti nzimaze nti ye nga nkola ki nga stop nga ne ka stop kaliko reverse play reverse play forward record ne stop akati nga stop nga atenza reverse nga nyiga play nga ndikula Qur'ani alhamdulillah nga mpuliriza nga bwensoma ebiri wano byebyo oli byasoma kati ekyo kye nakola guba mulimo gwa musomesa kati oli abanga muyizi kati wano gwa musomesa gwokola ki omucorrectinga we nalabanga ne ensobi gye nkoze awo nga mpandikawo kitegeeza nti awo n'okuddawo nga mulina ebitabo mpozi ebitabo byalingawo size book walingawo bino byali okuva dda 44 pages 32 pages webito bino byalingako obundi yaki sinesinaika byabikyaliwo naye nga byalinga 32 pages byalingawo tetwalinanga black books tezaali kati nga nekola ki awekolectinga nobaako niwowandika nti wamukoze ensobi okusinga kuba oli asomye ate wano alina kyabuuse kati nga weetereeza naye raba obuzibu bw'osanga mu mbeera eyo era omalako ddi era olagawa tolina kugaidinga tolina akuwabula nti owaayo wano okoze bubi aba nansaasira ekikolero okumala nga omwaka mulamba plus nsobola okubeera kati ngenda okuyingira mu senior 4 nga nkutteko ejjuzo ziwera zaali ziweranga 5 ku 7 abamu kati nejjuzo 3 5 ku 7 akati